Batumaliriza ebiina bino by'abakatemba byabeerangamu nnyo abantu okwekwana bo mu kibiina tebikutula mu kibiina bikutula naye ate biyamba nze ndi researcher omuntu eyasinga okuwangaza ekibiina bamuyita Nigerian musician bamuyita Osabisa twamusomako nnyo mu literature mu schools of art yalina abawala nga akuba endongoye n'abawala nga bazina naye nga bakola show age abasajja audience ne babakwana bonna okutendeka omuwala omujjamu amazina nabanga alina communicating ne audience kitwala time Osabisa natendeka bala ne babakwana kyeyakola n'awandika abawala abala 12 bonna n'abakwana nawe kyakutokako okwo naye emikwano givaawa bizibu abantu bagala balimba tuyaze mabega owaye abantu bakayimbira bawadde kabaka cheke nebuuka nokulukuka nagalete kalikumire nga nerigana okukumira naye kyatuyamba nti kabaka yenyina amabanja getwalimu eyagatusasule yajanala muzanyo gwafa gwita bakugenda banyanike lwala mogula babuli nagamba muzanyo kyogwo kabaka gwe yalabire ate yayogera bulungi nga gwe abantu nebajjuza weekend after weekend month after month kwera kumala kumaka nga amabanja gaweddewo amabanja ago sirigerabira ekirala kyakwesimbawo wayonona sente zo sayinona sente nawaayo sente ez'okwesimbawo batusabanga miliyoni 10 akakiiko ne katuma miliyoni 10 already nali nfisizawe naye nenkola campaign okwetulola si okwetula gwanga okutandika paka lwe nasanga naye so good nasigala nzanya emizanyo gyange ebigambo bitambula wenyini nti bakuwa sente ojje oveemu nalunya tujja kusobola bikuba mu mawulire naye nga Museveni his excellence erya sente bitandise kati teyakuwa sente awo novaamu yanyumba ku bino ebiseera nga manyi nti agaba ne biliyoni ayaya n'ebiri ebiseera era yambuuza are you here for money or politics for politics kuba namugamba so excellence ntaddemu sente zange nnyingi are you here for money or politics and then which side are you multi-partyist or movement? On the movement. Then why are you fighting? If you are here for politics, you shall see. Bili abe mukago koma mu byobufuzi. Ebyobufuzi bizibu. Abantu bagala balimba. Tuyaze mabega owaye. Abantu bagala babalimba. Abantu tebagala mazima. Nzekati ngenda mu politics nga ndi clean wendi ekikwaso kiyita kikwaso ebikajjo mbiyita bikajjo abantu ba Uganda tebabyagala ayogera bwatayinza ayinza kuwangula kalulu nakati nobagala nobateerako essavu nobalimba nobakola otya ate ebyo nze mbikola nnyo mu art kati ate bwe mba nvudde mu art nga ngenze mu theatre manya nga ngenze mu politics ate mba sagala kubisaagiramu kuna kujola bidde mu bya politics osobola okukkiriza omwana wo okuyingira ebyobufuzi bwe bibeera biteredde ebirungi esina nakugenda bidde mu politics ate wali olidde kalulu naye oluusi ngenda nga njagala ku making a statement kanga okugeza ku mulwa Lord Mayor I just wanted to make my statement nti Kampala Lord Mayor bakulonda neva mu ntalo bantu badelivering. That's what I wanted to make, and I told it to him. Era chongola bentalo zikendeddeko tumulaba nga ali ne executive director ekitali goluli. My purpose was to tell abali mu kintu kino tibana mu mulimu gyofuzi naye ekyo kituufu ffe tukimanyi nali sisubira abantu kunonda mu kiseera ebivulu babibuddewo aseta mugenda ziba okugisa abantu naye tetugenda ku papa ezina papa tujja kukola ensonyi twabivaamu nga bifunye obuzibu utwagenda kugenda ku lockdown olili theatre yali eyiringitangika kakati tunakusooka okuyiteeka bulungi era nakoze omuzanyaza celebrate 40 years nakoze omuzanyo ne Chris Lwaga babuyitaga Yugoma tugenda kuzanya mu style endala tugenda kola ebiina nga 10 omuzanyo gwe gumu bifulume ku lunaku lumu ng'abazanyi b'ebyenjawulo naye nga costumes stage music buli kimu kyekimu naye abazanyi nga b'ebyenjawulo olunaku ekyo ebyo byetwagala theatre eve ku weekend
edde mu weekdays kubanga twakizudde tetulina capacity whatsoever okulwana ne weekend kuliko okwanjula naye ebanga kyo kuliko embaga ebanga kyo kuliko English Premier League bakuwa ku Valley nga Arsenal egenda kusamba abantu bagala emipiira abantu bagenda ku beach abantu we cannot compete kati weekend mugenda kuvaayo tugenda twagala mpola tulija kipo twagala emizannyo gidde kubanga nze nafuna akakisa ntambuzibwa aba Ford Foundation of America kundaga bulazi theater bwetambula mu nsendala nekiraba nti muhangare bazanya kuva ku Monday paka Friday nabo ku weekend ne bagenda tutegeragana Bungereza bo batuka ku Saturday Russia bakoma nabo ku Friday theater omuntu kati wali mukambala we've got reason okuzanya mu weekday kubanga jamu abantu babera bamutya everyday kali mufo kyo kugenda okulana mu jamu ku Wednesday jangu kula bonita olabo muzanyo gugwesa tukitundu ovemu ga jamu agenze kubanga ero jja kutuka satu kitundu enewe nakati na wolaga we entertain you we cool you down ogende nga teri jamu otuke bulungi eka that's what we want era tujja kikola okay kuzanya Wednesday Thursday Friday emyaka giri nga tumaliriza ebiina bino byabakatemba byaberanga munyo abantu okwekwana abo mu kibiina tebikutula mu kibiina bikutula naye ate biyamba nze ndi researcher omuntu eyasinga okuwangaza ekibiina bamuyita Nigerian musician bamuyita Osabisa twamusomako nnyo mu literature mu schools of art yalina abawala nga akuba endongoye n'abawala nga bazina ninga bakola show age abasajja audience ne babakwana bonna okutendeka omuwala omujjamu amazina n'abanga alina communicating ne audience twala time Osabisa n'atendeka bala ne babakwana kiyakola n'awandika abawala abala 12 bonna n'abakwana nawe kyakutoka koko naye emikwano givaawa mu associating n'abantu bobeera nabo era ogenda wanga abantu bawasiza abantu bebasoma nabo obeera n'abantu okufuna relationship mutandikanga mukwano okufuna relationship nemufamu omukwano kibeerawo benne kibuka Andrew Ben Kibuka come over waliwo alinawo tena bw'aba tajja tewali alina tena era kyekitusubye ebuuza mu bana tena sisiali bwemutawuliramu tena nga mumanya tumuveeko Kitoke ekitoke kyajja bwe kiyitwa waggulu mugulu we waggulu nekikira nekiserengeta amakanda kyagasimba Buganda kintu nakisimba nambi nakibika nakisalira nekijanjala nekisasana nekitinta nekibala nekitutumuka nekikamala yembere ya Buganda esinga kitoke embere ya Buganda enunu emigaso gyekiwatoko kitoke bwebujanja bwamafe waddabaddala kyasimukawa bulusozi magonga mu busujju yewali manyagalya yesimuko yembere yaffe obutunda katooke ne bakibumba ne batinyiga okulijjula nga bobeze ng'alirirwa kabawala enteeka ng'alirirwa n'abalezi embeerera kyali kyamuyinza tekyali kyamuzanyo kyali kyakitiibwa Ssekabaka kintu eyekira nakyo ne bakisimba Bassekabaka ne bakiruma ne bakiyobya ekitanda nekimenaga bo bakiruma nakyawangwa nakitembe wasirume nesira niwabalangira mukumakonde kizimuko nalyetengu nalatimba nanigume nakamteo nekwapusito mumatakala
niba balagira